okwanjula n'embaga kukutuusibwako. City Bridals basangibwa ku California Plaza. Simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo namagembe oliwa ngoluddeyo nyeyo joli labanze nsobya ndi wano nkulinze nindiridde nze wange gwe nasiima mu bangi akakayimba kakalungi ennyo kayimbiddwa omwami gwe bayita Nsobya Henry ng'abadde akayimbira mukyala we omukyala omulungi ennyo gwe bayita Susan Namagembe era nga munange oli otya nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole programu yaffe eno ey'okwanjula wamu n'embaga ebeerawo buli lwa Sunday ssaawa zibeera 11 mpaka emu netukutuusako emikolo gyaffe ebiri egy'okwanjula n'embaga obuli olwaleero tulina kwanjula nakwanjula tulina kuno wenkugambye okwa Henry ne Susan nate tulina nekwa bannaffe okwa Vincent ne Eve bali abeeyiganga tugenda kusookera wano mu Kampala naye nga gamba nti banange ladies and gentlemen ndi musanyufu nnyo okugamba nti omukyala mukwano gwaffe nanyini edduuka erya City Bridals ate yakomyewo nnyo n'agamba nti munnange Sharita kankomewo mu balabi baffe aba Delta ate tubatuuseeko gawuni ez'omulembe omukyala nanyini City Bridals Magi Dongo kutumiddeko nnyo era nkwagala nnyo we bali kubeera ng'ogamba nti kanzireyo ku Delta yaffe Delta kwe tubadde ne tubeera n'abagole baffe ne tubalaga gawuni ennungi ate era n'okomawo omukyala City Bridals era nga yongera okugamba gwe omulabi wa Delta TV nti wali eri Kamukamu Plaza yavaawo yadda ku California Plaza era n'olwekyo obeera onoonya edduuka erikyasinza okubeera ne gown mu Uganda gowns, cheney dresses, maids dresses, flower girls dresses City Bridals ku California Plaza City Bridals ku California Plaza wali n'olwekyo gendayo nnyo enamba ey'essimu kweri obeere ng'ofuna gawuni ey'ekirooto kyo wano nowenkoledde bayitawo Malachi Ecology nga Malachi Ecology eri waneeno kitende ekitende kitangibwa ku Entebbe Road bw'obeera onaatera ogenda ku airport n'olwekyo mwabagenda ku airport mu kifo ky'okulinnya ennyonyi n'ogenda ng'enjala ekuluma sooka okyameko wano ekitende ku Malachi osooka olyeko ky'olya omale ogenda olinya ennyonyi nga wakkuse dda olumu ndaba n'emmere y'ennyonyi erumya olubuto lwaki tolya eya wano gy'omanyi ojja kulya fish ojja kulya pizza ojja kulya chicken chips buli kimu kyonna kiri ku Malachi Ecology n'obeera oyagala okutuuka amangu ng'okusaawayo ey'ennyonyi ng'oyagala kusuula ku mpimpi osobola okujja n'osula ku Malachi Ecology wano ekitende n'omala ne weeyongerayo Malachi Ecology osobola okolerawo ne reception y'embaga birthday party graduation party buli kimu kya mulembe nnyo ku Malachi nyongera okugamba nti nze abansibye akaviiri kano be Sharitas by the World abategeka omukolo gwonna mu lunaku lumu njukira tulina gomesi zaffe tulina saloni ekola ku bagole video n'ebifaananyi cake decoration kwegamba omukolo gwonna tugutegeka ate nga tusomesa n'abaana enviiri nga tutandikira ku mitwalo 10 tuli ku Nkrumah Road Wakoma ekizimbe bakiyita Sal Complex. Ladies and gentlemen, back to business. So kitegedde abatulabira ku YouTube, thank you so much. Abatulabira ku Facebook Live, thank you so much. Abatulabira ku decoder zonna eziriko Delta TV, thank you so much. Ne ku decoder kwotana tulaba sawa yonna tujja kuba nga tuddako tugenda kubeera nga tusookera wali eri esanga ngera esanga gye tugenda okusookera Sanga Bubaale era Sanga Bubaale tugenda mu maka g'omwami gwe bayita Matovu Christopher era nga omwami ono yazaala omukyala omulungi ennyo omuyita Susan Namagembe oliwa Susan Namagembe mukyala mulungi alina kye bayita obwongo omwami Nsobya bw'aba yayogedde ku Susan agamba oyo ali intelligent alina emikisa anzalidde abaana abalungi kye nasinze okwagala ku Henry Nsobya ne mukyala we Susan Namagembe bakozesa essimu ejo emu bw'ogikubako nga Susan yagirina ku makya n'omanya nti oyo omufunye olw'eggulo ng'essimu y'emu ku okuba ate osangako Nsobya n'olwekyo obeera olina okwegendereza byeyogera kubanga essimu bakozesa ejo ekyo nkyaludde okukiraba abagalana bakozesa essimu emu obwo obwerufu bubeera bususse era y'ensonga lwaki bano bajja kubeera bonna paka
Susan bajja ku Sharita's Bridal World ne tubambaza buli kimu kyogenda okulaba ku mukolo gwabwe twakibambaza. Twabambaza gomesi, twabakolako enviiri, twabakolera ebifaananyi ne vidiyo, kwamba twabakolera ebintu ebisinga ku mukolo gwabwe. Era omukolo gwabwe gwalimu nnyo essanyu, omukyala yanyuma nnyo. Kankutuuseeko omukolo gwabwe tuva ku Delta TV tukole madamu na mwenna emperekeze za Susan yabadde nga bajja tubaagala nnyo bwe bali kuleeta mukolo ku Delta TV. Leka tugunyumire. Namagembe oliwa ng'oluddeyo nnyo gy'oli laba ndi wano nkulinze nindiridde owange ze gwe nasiima mu bangi atanti bulijjo wetegerezanga nnyo abantu bwe mutabagana obulungi abawala nalwe baba bangi ne babalemesaawo omukwano jjukira luli bwe twali ffembi nga batulaba balaba bubi olw'okuba nti ffe tussa kimu ne tubalemesa. Kamuwe Sebo mukulu kulira nga baffe bwe tutababambwa tubeera banga bya mulindwa mukulu ffe tuli ku mufubeeto ogwo mukulu bw'ona otukkiriza tunayingira mboluga bwe bamukibira tukibiriza bagenda miryango wali kumupire n'amayumba mukulu bwe baffe mbanga maiseno emmamba Kizito weewaawo mukulu bakkirize mufuuke bamukibirize. Amina sebo mutuuse Kizito oyo yakola ekyensonga mukulu bw'ona obajja gwe naalimisa ekigula luggi. Amina mukulu tweyanza otwaliriza mukolo kkiriza okusooka ndeete abaana bange basomera e Bugema. Amina sebo basooke bakube akayiso ka COVID-19 mukulu nkalindidde nga bbiru y'amazzi olyoke oyingire odde okugema. Amina sebo neyanza okusooka nja kusaba
osooka otugattira obusolya buno mukulu kubanga enkuba ejja titwagala wakati awo watobe. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikumenga. You make me jump like kangaroo. Let me jump and bite. Selector Kaje. Engalo. Tubalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Atenderezebwe Mukama waffe yafa n'azuukira. Amiina. Tusanyusa okubalabako basse. Tonaabalaba engabula. Tusanyusa okubalabako bannyabo. Mukulika amakubo. Tujidde mu motoka zaffe TX n'endala ezifaanana bwezityo tetubiwulidde ebinnya bya kuno. Amazima. Weewaawo. Mukulu naye abaana bano balungi bazibu. Wateeka ssente walabika. Kubanga COVID-20 bamugemye. Wala bagemye bine naye ate ffe abakopi tunaasigala. Njagala okwebaza. Weewaawo. Okutambula n'omwana w'omukiga abigaba. Kubanga mutuufu obigabye. Ntandika butandisi ojja kulaba emmaali. Selector kwata. Kati baboyi bolabanga wotebedde bwoti nga si kirasiyo ng'okyusa ng'onoonya kirasiyo. Balwanira ebifo. Kale selector bawe. Kale selector batambuze. Bw'okoonako yajja okukyuka. Abasigadde zibangalo. Buno obulamu bulinga kibala mu musana fukirira. Oyasigagera yasigala zitondera ziruma asituka neyekinira munakumakina nabakayire mu. Selector bakwata. Selector linda k'okuwaayo. Mwe twabayitanga mu meeting nga mulebedde mu office temuvaayo. Bamulowooza nti emikono myangu eno n'abonaabona. Kati omukyala muliro bw'otakkakana tegwaka mwe mukakane bagalo basigale waabwe. N'okugulu kumbwe kuti. Omukyala batamufuka. Selector bibe soko bibeemu. Tulaba byammwe. Kaakati mwe mulowooza nti byangu nnyo abakyala bano bategeera nnyo ez'okukameeza. Si kino ky'oliise mu kaveera naye ez'akameeza. Soko abaana bange abo bategeera leetasi. Soko okwate eno bw'oti oleete ez'akameeza. Bategeera keya chips kashi. Kwata olaba. Yokka. Kwata leete gy'etaano. Leetasi yokka keya chips kashi. Kwata kuwa mulekeewo. Mwagala nnyo okuwerekera. Abewagezi baagala. Mukulu. Tulirabire taati. Selector akwatemu. Bano n'abasembye balowooza bya ddala. Abanyiti bya mukolo. Kale mubateera. Bamusula wano mugende. Engalo. Simanyi asoma. Sibe batasoma. Nange saabitegeddeko. Mulabidde wano. Kati abaana abawala kaakati wanambanga muli bakikuyu obanga muli beewalako nga temuli baawano muweyo nga mwesimbe basibeko solido. Muweyo nga mwesimbe batende empisa. Mwesimbe bambi katumwa Katonda ng'akugeredde.
soko okubobonera bonna bumaleyo kale muwe wa boys namwe mulage keya mukulu bagambye abaana bakumbye ebyawano abana katuma kwe talo ono yayina enviri ze zaali za masadde yayina ekyenyi kye kyali kya mwamba yayina amaaso ge gaali ga kimbejja mpulira yayina akayindo ke kaali ka kiraalo yayina obumwa bwe bwali bwa nsumbi oyo muyinawo era mukulu yayina ensingo yengejjudde ebiseera ensebo ekyamazima twakisimba kyaloka kiti naye tuba tusiibulagana tuti akwata mu ngalo za muto wange ensobya n'amugamba nti omusomesa omutendeko wa sekendule mpulira kiki ekikubeza n'amabavu oyasanku ku ssomero onsobya nti amabavu gaaki n'agamba nti wali gyembeera ewaffe ematugga nze nno neewaatira nze nno goolaba byonna byonna yenze olwo nno n'amugamba nti onootuuka ewa mwannyinanze wano ensonga zonze naazanja engalo ez'amaanyi sebo taata yatulagira mu nnyumba muno yesenga era bw'anaava wano olutaakome tawerekere taamali mukulu saagala kubalwisaawo nnyo taata saagala kubeera ng'omudinka agula leegingi olwedde baamuleeginga dda okugulu njala kuyisa mu bwangu ng'obekkanzu asalayiwe igayigana akabiri takatole wanyi mukulu abeera makindye ku madirisa era wenjogerera abalaba engalo z'abasenga bwemutyo basenga nga mudigiradigiramu bwemutyo senga abantu abasooka nabo bannamusizeeko tusanyusa okubalaba bannyabo tusanyusa okubalaba bassebo era dde bannyabo sibye mukyano bannyabo era dde bassebo sibye mukyano bassebo bulungi bassebo mukuliko amakubo bassebo kakati senga abantu abo obamanyi bulungi abantu abo mbamanyi baaba bonna obamanyi oba mulimu gw'osinga okutegeera mulimu omuntu omu gwensinga okutegeera DJ atulwisa kakati mwanyinaffe senga tubadde ebweru tukusaba okutulaga omulenzi nsonga eno ebadde yakutambulira wali n'enkuba nga bw'ogirabye ntugamba nti ino si tetujja kubanga basisi bakabalagala tetukyusaamu okukwanguya n'oyingiza ekyebbeeyi kyo mu nnyumba twagala omukolo gw'okwanjula ogukolere wano okusooka omwana w'obulenzi mukoleko obwawuli omujjeko akaba ladies and gentlemen ate oluvannyuma otubuulire omulenzi oyo omuleese ku lwani omulenzi atadde omuntu wabagufumita bagufumita naye kyafuddeyo wetuli basenga bajjajja ab'emikono
bakwano mwenna olimwana wange namuwala wange Namagambe Susan. Namagambe Tata katulire kwa ddamu, tata nawe ddamu. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals basangibwa ku California Plaza.